Zo mutima gungamba nti abataka bagenze Namibia bagenze kukola mukolo gusembayo kabaka. Omutima gungamba nti abataka bagenze Namibia bagenze kukola mukolo gusembayo kabaka. Mayiga yagenze Namibia ngate bamulaze. Mayiga yagenze Namibia ngate bamulaze. Mayiga yagenze Namibia baga nti abadde mu holiday. Yagenze Namibia naye nga kabaka tayagala mulaba ngate bamulaze. Mayiga tonnagenda ko Namibia. Abataka bagenze Namibia bagenze kukola mukolo gusembayo. Ate ekintu kya kabaka tukigamba kiri mu Mayiga ne Museveni. Ate abataka basose genda wa Museveni. Kye mugamba bataka mwete mbaddemu na sente zigenda Namibia. Bannayi Mayiga ekintu kiri bwe kiti. Kale ogenda gamba mbuno tukuwaayiriza tuwogera. Ene wankubadde munange tuwogera. Nebwe bwogata notice gwe baziwera. Kabaka yatubulako. Lumbuye n'ava naga kabaka mulwadde. Mayiga n'ogamba nti bali banonya byawe kabaka mulamu. Nejjunju mwana wako kanaga kabaka mulamu. Kabaka agenda okuvayo ng'omukka kabaka mubaki. Kabaka katiko noja n'otugamba nti alaje ya muluma. Alaje bwa muluma public jogama nti alaje. Byali bimuli. Kyokka abalala n'abataka abakulu obategeezanga kabaka bwe yanywa nnyo omwenge mbwe ekibumba bwe kiri ekirwadde. Era mbu bamutwala Germany mbwe ekibumba ne bamugamba tasobola kukikyusa. Mbona atuse emyaka 6 mbwe alinda kufa n'omutwala e Namibia. N'omutwala e Namibia. Ate Namibia n'ogamba agenze kuwumulamu. Afiire Namibia. Notice tezigatta. Waliwo bagenda obutakitegeera. But investigative zaffe ze tukola tezigenda buli wamu nti njije nkubuulire olina omumanya. Gwalina okujja kunza hadithi. Katikkira atambuza propaganda bamanyi mu bakulu. Mbu kabaka yalwala ekibumba kyava ku mwenge. Mbwe tewali ayinza mukola dona kubanga mukadde mbaweze emyaka 6. Mbwe era kati alinze kufa. Alinze okufa e Namibia akolayo ki? Omuntu omulwadde gwe yagenda Namibia okuwumulamu n'abatakusituka ali ku biiki. Ero gyatasobola kubanga kabaka nababa mu lubiri basobola okugamba abantu tajja kumulaba. Tebajja. Olaba banoonya Museveni wano mu State House nga talabika. Ne kabaka osobola omunoonya nga talabika. Kabaka n'omutwala e Namibia n'omuggyako passport ze ne muteeka aba SFC bamukuume. Muza tetubimanyi. Abasirikale abakuuma kabaka nabo bantu be mwateekako. N'omusirikale yabula Sempijja. Ebyo nja kuddambi bawe nga ndeese obutambi. Naye twagala kabaka. Kale tukkiriza mulwadde alwala ng'abantu abalala. Kale yalwala ekibumba nti yagwava ku mwenge nga bwe wagamba. Kale muleeta afiire mu Buganda. Abataka bagenze kukola mukolo gusembayo. Noza n'omulangira nali entebe bamututta abikaakaba. Mbaka akajega ka Mayiga kateekeko kaakati. Manyi kwekali bangambye bukayina fake accounts nga 6. Mukagambi kateekeko tutandise. Akakofu kano ne bunne bwako. Nebye ebiguuna. Emyaka ogenda mu nsambo odayinga ebiviiri ebyo. Ngenda kuweereza leero. Ononkola ki? Ononkola ki gwe? Myaka ogenda mu 6 oyina a fake page? It's unbelievable. Ngenda kugunda leero. Biri bye mwatwepankiranga kedde olwokuba mulina ka radio mbuko tujja okujja tuogereko byakoma. Akalo ka Buganda kaliko kabaka waako Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi sene enkuchwa Mayiga. Ate Mayiga tugenda kufulumya ngalabi y'emmenga weewuunye. Ogenda kufuluma. Ekyo yagala ogaane. Tukumanyiko bingi. To scrutiny. Babalimba mu BBS TV ya Buganda tebabalimba.
BBS CTV ya Buganda mukwano gwa Mayiga Nfanfe Chimba Freeman be bananyini BBS okiwulidde Mayiga bobo tuyita abafere gwe saabafere watujjako sente z'ettaffaali n'otugamba mu myaka 2 amasiro gagenda kuba gawedde galiwa totuwanga accountability y'amasiro and I'm ready to battle with you ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy be bamu ku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa omplia omuvubuka yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye Emmengo omugobayo ngani Emmengo wa nnyoko Emmengo wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abalangira n'abambejja Oweekitiibwa Mulwanyammuli yaliyo Kabaka n'asiima n'aleeta Oweekitiibwa Muliika Omuliika n'abeerayo Kabaka n'asiima n'aleeta mukwano gwange Jebbi naawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko owulira ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiraba ebikola by'abasajja nga bya Mayiga byexoneratinga Yoweri Museveni kubanga bano abasajja effujjo lye bayina n'omala bawo obuyinza simanyi kye bayinza tukola Mayiga amenye rekodi ye Katikkiro yekka mu Buganda akuumwa nga abawolode Somalia abataka baŋŋambye nti Katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gw'alina otuukirira amubuulira ebizibu bye ne security ring eri ku Mayiga tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera Mayiga you a fool walugulidde ku ppata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire I have it on record mu Abaganda kankibabuulire kano government y'owakati kankirinza olulala damu provoking ekyo kankirinza olulala Katikkiro Jebbi saamulabako na musirikale Katikkiro Muliika saamulabako na musirikale Katikkiro Mulwanyammuli gwe inspecting ennyo saamulabako na musirikale naye Mayiga ye Katikkiro ayita muwanuwe alina right of way Kabaka wa Buganda tiyawaabirwanga mu kooti ne ku mulembe gwa Mayiga olw'okuba okoze ebikolobero abantu lwe batutte Kabaka mu kooti Kabaka twenenya mu maaso g'okuba nti ku mulembe guno abantu bakutwala mu kooti kubanga Katikkiro takoze mulimu gw'alina kukola abantu bano bagenda mu kooti kubanga Katikkiro yasibawo ring tebasobola mutuukirira mukiwulidde gwe mulembe gwokka kuba naliwo ku Lwamulwanyammuli naliwo ku Muliika naliwo ne ku Jebbi kino kankibabuulire mwenna muli ŋŋamba nga oluusi nga navadda ku nsi kuno okuli wetwogerera emisango egisoba mu 160 nga bawaabira Buganda abantu nga bawaabira Kabaka kubanga Katikkiro takoze mulimu gwe Katikkiro ye muntu eyalibadde atuukibwako mu ssaawa yonna w'omwetaagira twali tuziika Mukama mummuze mirembe Mayanja Nkanji bambi waliwo akakyala akakaddo baali kaagala kubuulira ki Katikkiro Mayiga abasirikale bakuuma Katikkiro baasindika akakazi n'entya n'okutya okiwulidde n'entya n'okutya ku misinde gya Kabaka gino egya Kabaka's Marathon Mayiga oŋŋamba otya nti Mmengo eyina telecommunications company yayo gye bayita K2 ate nga Airtel yegisponsoringa
Chichote ani confusing. Owake tu eina abalabi 10 sore ba subscriber 10 bebali badde ba sponsoring ebintu bino. Kubanga baganda bagamba nti koza dde ekakomberera. Kabaka bwe yalaba nti ettaffaali ekigenda ky'ettaffaali si kye baliko n'aliyimiriza naye ng'otambudde Uganda yonna ekirala kati ekyakugjeeyo kubanga engalabi y'essaawa yonna eva Emmengo mbw'oyagala ba vice president bwa Uganda mbw'oyagala ba vice president bwa Uganda nekusaasidde. I think your biggest fear now ye convoy zobeeramu ezo nti onoobeerawo otya nga bakugobye. Nakugambye nti enkongo ey'omu Buganda bwe takkuba ng'oyingira ejja kukuba ng'ofuluma. Ffe tuli basajja, nze nazaalibwa Villa Maria, Masaka district. Buli kintu kyonna ekinyiga Buganda kinyiga. Ekintu kyonna ekisaanyawo Buganda kinsaanyawo. Wagamba mu audio yo mbuno bannayuganda abakulumba abamu bamalawo ekinamba nga tebalidde emmere mbu bali bweru eyo. Sebo abo abakulumba bambi mbeera yabajja wano. Oŋŋamba okyambu gwe Katikkiro wa Buganda ku mulembe gwo abaana bannalumansi bannamatovu bannalubega lwe basinze okugenda ku bwayaaya e Middle East. Ate nga okunoonyeza kulaga 56 ku buli 100 bamala kutunda ttaka lyabwe wano ne bagenda ku bwayaaya. Kamala ekiro ekirala ng'okyali minisita Emmengo ekigambo ekyakusookanga mu kamwa federo. Buganda nga tefunye federo teridda ku ntikko. Mayiga takyanyega ku federo kubanga baamuwa byayagala nti was a swap deal. Mayiga nga tokyanyega ku federo. Walwanyisa Katikkiro mu JB, walwanyisa musajja mukulu oyo. Not promising. Bino byompulira bwe wazimba Masengere Mayiga tozimba nko Masengere. Ekyo ekizimbe kyazimbwa Idi Amin Dada. Ngwe wacce wakola kukimaliriza n'oteekamu tiles ate nazo zaasamye. Okiwulidde? Nazo zaasamye. Nadde nkyababuuza ku kali akaavuddeko amasomero ga Nnabagereka gagenze ku mulembe gwani? Kigo Prisons Primary School egenze ku mulembe gwani? Mutungo Health Center 3 ligenze ku mulembe gwani? Ssaabasajja kanyimirire n'okuyimirira nsebo nkusaba akatono akasigaddewo mu Buganda kana akasajja nga kakyali Mmengo ne Bulange bajja kugitunda bano abantu ku njala gye baagalamu ssente. Ate n'ekirala bannange nze nkizudde abantu ababonaabona ennyo nga bato tebeetaaga ndoza na bukulembeze kubanga abantu abalya ennyo amawulu ne balya obukupa kyokola bakayina emba kalinganga ebyennyanja ebikalirire kalinganga buno obyennyanja emmale enkalirire. Wanumbye tujja kutunga tugenda kulepuka ayikana ate nze nonkola ki? Ononkola ki? Ezo rediyo zammwe njagaza ki? Alright, Ssaabasajja Kabaka yamaze n'asiima mbu nayogerako gye tuli nalabikako gye tuli sijja kajjako akambu yenna nategeera mweno video n'okuba nga wasanya kale akazanyo kaffe ak'ennusu akedda ogikasuka mu bbanga ne yeetoloola nedda n'ogikola ogamba kuliko kituoba ŋŋaali okategeddaako tugeze mu probability ansebera Russia which is 50-50. Bw'otuna mu nsonga z'abaana bagamba nti video eri fake. Number 1 zonna zirimu eggumba
bagamawo ki reflection eri emabega etemagana ezinaazina nga nekifone kiri ku kisenge bwe banga reflection ina okubanga naye eri still answer eri valid wakati mwanga video webanga eri video nga olaba irange gyenkutte tena kubeera mu luno lulayini lulabako ku gundi kitegeeza nti green screen esazeemu ebyemabbali nekulaga okategereka enjogerako. Number 2, ensonga nyiri ne video emema tegitambula birungi nebisigadde bingi wakati mu kuba Ssaabasajja Kabaka teyeetaaga galubindi kusoma bunyukuta butono nenge mabako zonna abadde nga azeetaaga newosembayo mutulaga womudoga nga era ayambadde galubindi jasina okutambula kwa bulijjo ebyo tubireke kale tugamba nti kale bituufu video ntuufu lukusayiri era endala eno disclaimer ekironza Ssaabasajja Kabaka okulonda Mayiga oba Katikkiro we mufa abakopi lwansonga nti Katikkiro abeera questionable tumubuuza kyonna kye twagala ekyokubiri n'okubanja Ssaabasajja Kabaka tekuba nk'omusango ne Ssaabasajja akimanyi bibaddengawo mu nnono zina kino njagala okimanya nti bakikola kagenderere okuta ebifaananyi ne vidiyo nga binyoomofu ku Kabaka olaba kyekibaba kyewalooga luli eri ngali musikeeyo mu binigina bakikola kagenderere ne vidiyo bajja nayo tebaagita balina ensonga zaabwe omulabe wa Buganda omulabe wa Uganda omulabe waffe abantu ba bulijjo be basana ku mataka Museveni okutereza obwakabaka wa Buganda tunatereza Uganda namba bwanaakomawo era mu mikono gyabwe era gyesigala talina mirembe na ddembe bannange abali mu kkomera sibe basibe bokka nedda n'abali mu bwamba bali mu biyumba ku mpingo sibe basibe bokka osobba ng'oyinayina naye ng'oli musibe nkiddamu obuzibu bwe tulina obunene bwa Museveni tebugenda baba Kabaka nga buyina amakulu nga Museveni kwali ekyo kyo nkibagamba nga olaba obwa Lwenzirundu we babuka oba Lwenzirundu e Kasese nakati oba ntegeerekese